Bale kojja bamaama bakyala b'omugenzi mwenna baganda bange abatoba wano batamale mwenna mwami Simon Muyanga Lutaaya omu ku mikwano gy'omugenzi mwami Katungi Michael Valensa Wemire bakulabe ono ye director wa external affairs owa PLU Uganda. Nsasira nnyo family okufiirwako kojja Tamale. Amawulire ga Tamale gatuusiza bubi ababadde bakola naye kubanga ebiseera ebisinga abadde abeera ku Radio 4. Nga wataba ku Radio 4 alise era tumunoonya. Wiki satu emabega nagendako mu ddwaliro ne mukyalira era baali bamufulumya n'agamba yagala gendako mu musana. Etula ne tunyumya kale kibi Polo nagana okukwata video oba ekifaananyi. Netwanyumyana ina ne suuti omuntu yaleetera suuti bbiri ne mugamba eno kala ey'ogweyagala zino kala bweziti ne suuti n'engimu. So kyatukoze bubi we nawulidde nti Tamala tuvudde ku maaso. Saba Katonda amusonyiwe ebyamusobako n'abo bonna beyanyiiza babadde ayogera nga bibanyiiza. Tamale kata kyaliwo mu musonyiwe ate mukolagane ne family mu supporting family. Olunaku lwa leero nga Patriotic League Uganda tutudde netuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo mwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda abadde balabirira kojja Tamale mu ddwaliro. Then ekyokubiri ne twabaza President omukulembeze w'eggwanga asasudde biru abadde asasula biru y'obugenzi ekisubi. Wamu ne twebaza President n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimbe zino ebbiri obudde bw'ekiro. Era nenebaza President akkiriza okukola ku kosti y'okuziika kojjaffe oba mukwano gwaffe Tamale. Tetwandyagaddenga kubakolera bintu nga bafudde, kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera. Omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira abeera akujjukira. Ku lumu puroguramu emu omugenzi kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi, mama wange Mole yanzaala nze ndi mugezi. Naye wembanga nfudde bannange temwerabiranga ani mama wange mumuwanga n'alya akantu ako jo Adamu Kungu yazemu n'akampeereza nagamba ojjukira omusajja ono yayogera bino ebintu. So tujjukire abantu wano tumuliorganizinge tumusabire afune ekiwumulo ekirungi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebeekere emirembe buli kaseera kubanga yabadde ayogera ebintu nange lumu ampeteramu n'anvuma nekubira mukyala we simanyi aliwa madamu we gwetera okukubira aliwa manyi omukubira ne mugamba kati nanvumira ki nanamati ati omumanyi ne mugamba leero anvumye nengamba naye kati kojja namukoze eki ayagala sente endowooza oba keneleka akuvumemu nanvuma nengamba sijja muwa sente oba nvuma wanakobanga abivaako ye nga babeera nebbajo kintu kimu. Leero wanvuma ku makya bbajo yanvuma akawungeezi nengamba nebano abantu bo babeera ki naye nga nze simunyigirangako era soola munyigira kubanga abeerako jjange wali ekaliisizo maama bamuzaala emiti. So maama baba bamuzaala miti osanga oluganda we lulyawo lutonotono. So nina omuwa ekitiibwa ng'omuntu ava ekaliisizo bamaama bange ate ndi wante maama wante. So tujja kusigala nga tukolagana nga famire. General Muhoozi yalumiddwa nnyo kubona abadde mukwano gwe okumala emyaka 20. Olwo n'olumu lwe nyiiga ne ngamba bamujja ku radio nali ndi awo General mwennyini n'agamba General tasaba alagira Tamala alina okudda kuki ku radio ate nze neneegayira Tamala adye ku radio ze yamugobye. So General ayagala nnyo Tamala nnyo era yamukoze bubi. Olwo Tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region. So okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family bwemuusanga obuzibu tubuulire. Tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye ekitono kubanga Tamala alina enkola yasiga abaana bange ku radio bonna babadde bakaaba nga Tamala wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta nga tagenda nazo zonna ng'akwata sente ezo n'asiibula Adamu Kungu kati ng'ate ye yafuuse manager wa radio n'atandika okubawaako buli ali awo. Esigadde n'asala ekkuba waliwo akabaala bakayita Kimese butebe buli awo bufoomu batulaba abantu boogera luzungu lungi nnyo abantu bategeevu naye bagiyita Kimese eri awo ku Radio 4 wabweru awo ng'atuula awo ali zimala kuggwawo n'alyoka avaawo.
naye nga teyi mwennyini ng'akozesa obucupa oba bubiri oba busatu bubiri, nayogererako oluzungu, nayogera oluganda, nayogera ebya Russia, nayogera ku Museveni, naga Museveni mumaze. Olusembeyo twabadde omwafaru ku Kirunda nga tuziga mukyala we, Tamale najja mu byambalo ebimyufu, ne mugamba kojja ate kiki, Museveni namumaze saagala kuwulira kintu kyonna, oyo namumaliriza. Kati ngenze eno, ne mugamba kati ogenze kulya mukene, ovudde ku mputa ogenze mukene, nagamba gokyali mwana muto, bino bindekere. Kati oyo simukwatamu eriyo nafuna kyenfunye, kasoke musike eriyo neze mbabazi zengenze. So oyo mwami Tamale. So musaba Katonda awumuze mwami Tamale. Haji ngenda kusaba soko tulombere kadwada kemu yokka akamuwa ebibi byonna nga bikoma wano. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So tweyanziza nnyo kuba temubeeramu ebyolwala mu byakuddamu nti ate no ssuula bweti egambe kino ebyabwe bikomyawo. So mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko oluganda lwero mulukirize nga bwe lunaabeera. Abenju y'omugenzi mukwano gwaffe Joseph Tamale Mirundi tuwulira ennaku kubanga mukwano gwaffe afudde, naye nze ndowooza yakoze emirimu gye gyonna mu nsi yonna n'agimala. PLU tulimiddwa nnyo n'eggwanga lyonna, naye tujja kubeera nammwe. Tugenda kumwerekera mpaka kaliisizo Mungu bwasazeewo. Mukama abawo omukisa. Nga nyongereza ku byayogedde PLU tugenda kungubagira wamu n'omukulu kojjaffe omwogezi wa Buganda owa PLU, naye waliwo n'obubaka obw'enjawulo obugenda okuleetebwa nga bwa PLU mu bbanga eritali ddene. So tetwagala kubwanawunsinga kubanga buli lwanawunsinga batandika okulwana nti ate zino za gundi ziri za gundi kino kya gundi. Nedda, ffe twagala family gye bayita family ya Tamale, twagala family gye bayita yakojja omukulu Tamale. So nga PLU tujja kugenda ekaliisizo, tujja kubeera wamu nammwe enkya ekyengera, ate era tujja kubeera wamu ekaliisizo ku Lwomukaaga ne ku Sande tujja kubeera wamu. Twagaliza champion waffe omulwanirizi w'eddembe ly'abamawulire omuwandiisi w'obutabo. Nze kyemanyi ku kojja kyaleka eddiira ero lijjudde obutabo kubanga yalina akatabo buli lunaku. Buli wajja kumpa nagamba kano kaafulumye ani alina akatabo ka Tamale? Ani yabutwala obutabo bwe kubanga buli lunaku afulumye akatabo buli wala, kubanga tulina okubugula obutabo bonna. Ajja mu programu n'abeera n'akatabo akapya buli lwazze. So katumusabire Mukama mmwe ekiwumulo eky'emirembe. Simanyi oba waliwo abatamanyi Luganda tudde mu Luzungu, waliwo abaagala Oluzungu kimala kale weewale nnyo. Kasabe Sserugama Matovu ajja ababuuzeeko. Sseruga yajja okuyita mukwano gw'omugenzi omulangira w'ekaliro. Neyanziza mukama wange minisita, banyabo ne bassebo bakungubazi bannaffe mwenna, nange ng'omuntu neegatta kwasosa okwogera okubakubagiza nange okwekubagiza okufiira omwana mulenzi ono Joseph Tamale Mirundi. Tamale Mirundi nze abadde mutabani wange kubanga nze Matovu, omukyala muzaala yenna Matovu.
n'olwekyo nga mpita ojja. Nasooka omusisinkana mwaka gwa 1999. Obudde obwo mu Uganda mwaliwo ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka, etteeka ly'ettaka. Oweekitiibwa Wasoga Nsaadu yali agenze ku CBS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atugobya najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Wali watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM. Nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako. Era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star. Bakambange ne baŋŋamba nti ebyo tumukozese naye nga tewali ssente. N'agamba byagala okwogera yabyagala dda ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente. N'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni Sowing the Mustard Seed. Era nze yali akulira ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Lyabanda ayise wano yazze kati yabamukolako. Ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde obwo yali ajja kasente katono yali akajjewa mukulu Zimwe ne kasente akalala katono ng'akajja mu Utoda. Ne bakola akatabo ako okumala ebbanga. Era omuntu amanyi Tamale emirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Lyabanda oyo atuuse awo. Yimirako bakulenge. Azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana. Ne tukola bingi ne Tamale emirundi. Olumu n'atabuka twaba tukola program n'ajerega akalanga akali ke twatukozesa naga aboogera bikyawo balimba. Ne tumuyimiriza n'agamba tebina kyamujja mukola ajja kusigala nga njogera. Era olwokubiri lwatuuka azze ne baŋŋamba ko omuyimiriza wuuli azze genda omugambeko. Nankanga nempeta mpola nemuleka nakola nga baba ina kyali Supreme Mufti waffe wenazze nabadde simulabye sikyabuntuulamu okutuuka mu kitundu n'osangawo n'okubagiza abazeeyi n'otalaba munnaddiini akulira abaddiini abaliwo. So Supreme Mufti nsaba kwetondera nabadde sikulabye ssebo era kantwala omukisa guno n'obuwombeefu okusabe obuzeeko ku bakungubazi. Assalamu alaikum. Oweekitiibwa Minisita, abazadde, abakulu, ab'emikwano,